Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde Minisita wa Kampala Hajjati Misa Kabanda ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku ssengejjere ekkulu ery'amawulire mu Kampala yayisa ekiragiro ekyali kigoba abatembeeyi ku nguudo boodabooda ezitalina siteegi ne zitakisi ezitikkira wabweru wa paaka. Twaliko kino okisoma nga mbagamba nti okutembeeya okutundira ku mbalaza okutundira ku nguudo okutundira ku myala okutundira mu obutwekisese bwonna obuli mu Kampala tekimenya mateeka era nga tubasaba tekijja kuddamu kkirizibwa. Ababoodabooda abagenda nga babayita balulyanzi abagenda nga basimba buli wamu nga bamenya ba customers, tujja kusaba KCC eddemu ebalage stages ezakkirizibwa okuba nga ze ziriko boodabooda ezo era nga bakikola nga bakolagana ne bakulembeze ba boodabooda. Ng'akwataganye n'obukulembeze bw'ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala kye KCCA ne poliisi baawa abantu bano ebbanga lya Ssabbiiti 2 zokka okuba nga bagenze mu bifo ebituufu mwe balina okukolera. Kati olwaleero abatembeeyi baddukidde eri obukulembeze bw'omukago gw'abasuubuzi ogwa FUTA ogukulemberwa John Kabanda n'ekiwandiiko kinnamutaayiika kwe batadde okwemulugunya kwabwe nga baagala omukago guno gubayambeko okutuusa amaloboozi gaabwe eri woofiisi ezikwatibwako. Tuleese ekiwandiiko kyaffe kino tukimukwase atandika okutambuza ensonga zaffe naffe tusigale nga tweyagalira mu Kampala kubanga mmanyi kyagali ewamu ge gakwata ennyama. Tetugenda kukkiriza mbeera ejja kubanga ffenna twagala emirembe mu Kampala naye emirembe gijje mu buntu bulamu nga naffe tuganyiddwamu ate nga naffe twagala okweyagalira mu Kampala. Mu ggwanga lyonna kati tuze okwekubira enduulu eri pulezidenti w'abasuubuzi nga tumugamba nti akole ng'olutindo batusabire naffe abatembeeyi abagobwa ku myala abafiirwa ebintu byabwe mu bizimbe bonna mubadde mukimanyi nti badda ku kkubo ate nga naffe abasangibwako tubaddewo ebbanga lyonna nti batongereyo akadde. Ekituleeta okukolera ku makubo tetulina kapito nga wabannaffe gwe bakolaki gwe balina, ffe tulina kapito omutono ddala. Tubadde tusaba banne mutukonsideringe tuli bannayuganda ate mu ngeri emu tugasa eggwanga tulina bye tusuubula bivaako omusolo. So tusaba bane naffe mututwale ng'ekyo bonna n'okusooka bwajjula tewali ngeri yonna gy'osobola ogende n'omala ewiiki namba totunze oba tosobola kubeerayo ate ng'olina okulya ng'olina ne boolabirira. Ekyo kyokka kiremesa kati baatuwa mu ggwana nga tiwali muntu kyatundayo n'obusente bwe twalina obutondawo ne bufa. Mu bimu ku bye basaba gavumenti baagala obudde obwa Ssabbiiti 2 minisita bwe yabawa okubanga baamusa ekibuga bwongezebweko. Baagala gavumenti ebagulira ekimu ku bizimbe mu Kampala mwe baba bakakkalabiza egyabwe. Basaba okuweebwa omwaganya bakolere mu kibuga ku Sande okubakkiriza okukolera mu kibuga akawungeezi n'ebirala. Tuliisa abaana abo be tuweerera nsuubira gye bujja maaso balifuuka ekigasa. Maama Misa Kabanda ebbanga lye watuwadde tono nnyo tono ddala. Tubadde tusaba okusooka otuteekerateekera bane mu butale gye mutusindika temumanyi biriyo. FUTA ejja tutuusa ku bye twagala tusaba otugulira akazimbe mu kibuga era tusaba n'okututegekera nga gavumenti waliwo enguudo bazigazeetinge bamanye nti tukolerako ssaawa bweziti. Waliwo Sunday market bagiwa abantu baffe bamufuna mpola. Nze mbadde nsaba batuyambe ng'abakyala kuba tuli bakyala bakozi abaagala ffe okubeera ku street nga tudduka tetubeerako lwa mirembe tubeerako mu kunyigirizibwa n'okuba nga tetulina busobozi butwasobola kupangisa maduuka ga bbeeyi eyo. Kati essaawa zino omukulu Hamu yazimbye atugamba miliyoni 5 omwezi. Omutembi yagenda kujjawa miliyoni 5 ayingire ekizimbe kya Hamu. Kati tusaba gavumenti erowooze ku mutembeeyi atambuza ebintu bye mu paaka mulekere emirembe gye. KCC etulugunya nnyo omutembeeyi atambuza ebintu batutwala mu kooti ne batutwala eruzira naye nga kapito gwe tuyina taweza na mitwalo 10. Omutembeeyi atambuza ebintu mu paaka akozesa emitwalo. John Kabanda mu kubaanukula abasuubiza okutuusa okwemulugunya kwabwe eri bekikwatako n'abeebaza okulondawo enteeseganya mu kifo ky'okwenyigira mu kukola effujjo okulwanyisa gavumenti ku kiragiro kino. Kale mwali badde muloopa wa? Mwali badde temuyina gye muloopa. Naye nsooka okubawa essuubi nze n'olukiiko lw'enkulembera lwonna olwa NEC nti kemuleese ekiwandiiko kino wano okusaba kwammwe kwonna kuwuliddwa era buli
office eri concerned egenda kutegera ku nsonga eno government kati bagambye tetugenda kulwana naye tuze mu kukiriziganya tetuyinza kubagoba bane mutebenkere gano makaga mmwe mweyagale tewali buzibu bwonna n'ensonga yammwe egenda kukolwako mu bwangu ddala. Mary Namirimo ne Kimuli Abdallah ku Racket TV Amalindirire.